welcome. It's the shoe game. Christian kati tuli bakyali kuvaddi Ssaabasasuzana kifaananyi abo balina ng'otuwayo okubawo ebifaananyi okutulako mu motoka yaffe tufuuka ba mukwano anti yadde tasobola kwetondera bweru alina kutuula munda mbw bisanya bimulabisa mugaziire eyo nze muzigemu ebyo. Dr. Jose Chameleone omukwano gubassa mu kamo munange Dr. Jose Chameleone alese akazannyo ka shoe game nga akabuulira mukyala we Juliet Zawedde ate nga munange Pallaso yeyongedde okubeera ate bizeemu munange ate bitabuse esaidi eno ku live gyakoze mwana mulenzi Pallaso atabukidde Alien Skin kw'ossa ate ne ttiimu ye esaidi eno bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kusaba video jimpe like n'okusharinga okusubscribinga nakyo kiba kikulu sigenda kubeera nga nkulwisaawo munange kankutandisizeewo era nga ngenda sooka ntandike ne Dr. Jose Chameleone ate maaso awo njije ne Pallaso kati munnange Dr. Jose Chameleone munnange ne mukyala we Juliet Zawedde omukwano gubassa mukamu esaidi eno babaddekoko wali munnange ate mu USA mu kifo ekimu nga bazze okwegwira ku bikumba engatto wali tunuulira ekibadde mu katambi. Welcome. It's the shoe game. Christian Louboutin. So for you guys who want to join the shoe game, this Burberry, this Dolce Gabbana, this Prada, welcome to the shoe game. When we say G&J, this is what we mean. Okay, I'll be over there. Ludacris going in on the verse cause I never been defeated and I won't stop now. Nenga bwekyo munanga ate bwekitambudde esaidi eyo ku Dr. Jose Chameleone era nga waliwo information ate eri mu kujja mwana mulenzi ali mu komawo Uganda byonna ngenda kubeera nga nkomawo ate okukola video ngenda kubeera nga nkomawo nga nkutegeeza munanga ate information nga weegenda otambula esaidi eyo ku Dr. Jose Chameleone n'omukyala Juliet Zawedde kankujjeyo ate awo kati nkutegeezeko Pallaso ate bizeemu bannange esaidi eno ekibadde mu live muganda wange kibadde kikambwe nnyo nga wookiwulira kakati nno jjukira nti nno tewanayita nnaku ziwera twalaba wali Pallaso ne Alien Skin nga munnange ate nga wali nga tulaba mu katambi nga basanyufu nga ate nga balaga nti no bazze mu okukwatagana ate munnange tulabye wali live mwana mulenzi Pallaso atabuse bitya munnange era n'agamba nti no nze sibangako mukwano gwo mikwano gyange bebafanzi bange bannange wulira ekibadde mu katambi wuliriza labayo kati tuli bakyali kuvaddi Ssaabasasuzana kifaananyi abo balina ng'otuwayo okubawo ebifaananyi okutulako mu motoka yaffe tufuuka ba mukwano anti yadde tasobola kwetondera bweru alina kutuula munda mbw bisanya bimulabisa mugaziire eyo nze muzigemu ebyo. My fans are my friends, my dear. You are not my friend. You will never be. Bano bagambwe enkerebwe kati nate bano kibatamanyi bampita enkerebwe kamba nnyonnyola olugero lw'enkerebwe nze bampita Mayanja Mulindwa enkerebwe abaganda abatufu mubamanyi nze ndi musime wa Kabaka enkerebwe linda Junix agenda kabayimbiramu wano Mayanja enkerebwe muzukusa empewo zimutamanyi mbwa mwenze ndi Mayanja enkerebwe etenga omukira naye bwe gutenga oyita jjajjaawo oyita jjajjaawo Mayanja enkerebwe that's me enkerebwe gumidde ntambula n'ettaka ne liduduma yenze baddest of all time bobo njagala ndi Makindye gy'oba onsanga come to Makindye. Naye nga bwekityo munanga ate bwekitambudde ku information ezo Pallaso wali Dr. Jose Chameleone ne mukyala we Juliet Zawedde ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba video osobola ogimpya like n'okusharinga.